ngenda kukola kikubanga kyo tetukyakivasinga. I was denominated. My nomination was cancelled. Kyetulina okuzzaako ye way forward. Ensi kyebadde ekola ki? Ebadde erindiridde. Nze Walukaga n'abagambe nti nze nina kaadi flag eya Busiro East Constituency. Okuva leero mpaka nga 3 mugulu. Nze nkikola ki? Bagamba ate nzigiddwako. Naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagira ase. Tetutuukira mu transfer windows kati ngendo January transfer window abavuddewo nga taleko okusabiriza abaki bazannyi tiimu esobola okuba nga financial teri stable teyimirinde bulungi. Bagamba tugende tweyazidde omuzannyi Vinicius Junior mu Madrid agakoleki ali bulungi si musayiringe nabala musunaye ngaali kuki Vinicius babawangulira ekikopo kibaje mu lyoga bakati musayiringe wano tuli mu lutalo lwa kulaba nga Busiro East katika mikono y'abaddawo dealers. National Unity Platform okubeera nga yambaye incumbent card n'eyo Walukaga Mathias kitegeeza from a university enkola bachelor of public administration bagambye waliwo course unity gye tuyita basic statistics lecturer gisomesa mu mitandao gisomesa mwaka ogwokubiri naye waliwo kye tuyita opinion sampling. Opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga okumanya information. Ogenda mu mabodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu balina information ekwata ku ki kye bayita opinion sampling. Nammwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling looza waliwo erinnya lye muwulira erijja nti Waakiri Magoola. Nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East Emmanuel Magoola Sam. Enteekateeka bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange kuba kye neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza abamukoze eki ogamba gwe nanyini awo okubaomanya ekyokukola kyosalawo kyobitegeeza. Era ngenda tegeeza bakama bange
bagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannamusiro okulaba batuuka okufuna omuzanyi gulooni. Nsaba muboole abantu abo bamanyi bulungi nnyo, muboole abantu abo baalinnye mu ssanyu lyammwe. Neebaza nnyo radios ne bannamawulire abayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views na likes, ne babeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala amawulire teriyo ndaalo n'azaala balongo n'asigala nga mbeerera. Tosobola kugamba nti olukakati yasoma ate teyatalina senior 6 ate ng'ali mu yunivasite mu gwokutaano tikkirwa diguli. Ekyo tekiriyo. Naye bino byabufuzi ndi threat nti bagamba lwali lukiiko lw'abajenozi olwatula nga mulimu bannaffe abantu bameka basaba bagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava mu Silolist constituency, munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe, munnaffe owokusatu n'ava e Bukedeya. Ne bagenda bannyonnyola okulembeza nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu balulimbalimba ngeyo nduulu y'abayimbi. Noono wuunaze singa banaawera babi Kyagulanyi bye yakola mu paalamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala. So mu bufunze abasajja babakonvinsinga nnyo balina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kkooti nti musalewo bwe muti. Ejala nkubira gavumenti omulanga